bambi mu bantu abakubere abantu bemanya badde kubadde ku lusekere ngeri lwekyo waliwo baligambye ati sinne Rwema Namakula yali baddewo. Rwema yandibaddewo tewali mutawaana era ne ka makeup kano kolaba Rwema owulidde buli kimu akagatto ka Rwema owulidde naye yalwazizza omwana akolola nnyo kati ne muga nti kati omanyi gwe sigala ku mwana nze kikwata ku muzzukulu wange kati nasigala era bw'owulira ku ssimu ng'omwana akolola okukamala kisobola nga tetedduka ojje olwo lwata oli muzadde naye taba muzadde. Nazaala kati nze nabivaako abaana be bakola mbagamba njagala kino njagala kwebakako mu Serena nga basasula nga nebaka kyenjoya bakiŋŋamba buli kyoyoya kyonna ndi mu myaka egyoya bwe baŋŋamba ne banterawo tiketi buli mwaka nina okulinnya ne ŋŋenda gye njagala oba ŋŋenda mu Amerika oba ŋŋenda wa bagintera oba nange abaana bange mwebale nnyo okunjagala mwebale n'okuba nti mwanterawo tiketi eyo oba ngibanja nze gola buli mwaka era ŋŋenda imaze emyaka egi 5 nga ngikozesa bane muzaale ng'ate muzaala bulungi mu spacinga temuzaala nze na spacinga oli mumativu ne music industry ya Uganda era kyewali olubirira ebimu bituuseeko. Nze nabituukako dde ebyange bye nali nduubirira kye nali sirina ye copyright law tetwagirina naye kati federation egituleetera mutabani wange Musuuza alwanye ne bwe banayogera ebingi ne boogera biki ne byogera biki ffe yatulema abakulu twalema okugisikayo naye omuvubuka ze najja n'amaanyi atusikirayo copyright lawyer ffe bannange ekyo kintu kinene nze ku lwange muwa credit kuba ne bwavaako kati nabanga takyali president wa federation aliseewo ekintu akitulekeddewo akitukoledde kati n'olwekyo ndi mumativu. Ebbanga litukoledde musajja aliwa era abeerawa amaono mugamba ekyo oba tukireke bulesi kimugambe kuba mami onyirire olabika bulungi afujirira yino kubanga waali afujirira waali ali Amerika ali Amerika talina mutawaana atuuleyo obutuuzi n'akola ejje nange nenkola ejjange mutuuka ku bukadde buno bwe tuliko nga temukyali mu bino tulabagana ddi mugwa bugwi owange oli oti eyo mane wokyaliyo nti gyendi ate ggwe nange gyendi bwe mukaddiwa temudda mu bino byammwe bya kito owulidde gyali emyaka agimazeeyo bagyali twasigalira ddala naye tanjogerako nange simwogerako biri private bintu byaffe biri private tutambula butambuzi bwe tutyo linnya lyokka kyakamanyi gyali nange manyi gyali naye nga ekyasookawo nagamba nina abaana bangi saagala abaana bange mmwe mwenna kundaba ne Tom ne Harry ne Martin ne Paulo kubanga tebikoze owulidde kati bwe batebikoze namwe mujja kutandika okulowooza ti katutambuze ekintu osooka n'ogendako wano n'ogendako wano n'ogendako kati tesaagala nveewo babalangire tya nange maama wo oyo namulabako nange maama wo namulabako nange maama wo namulabako neŋŋamba ekyo kambitte olutusala nafunayo omu bw'ati kuba mujjukire kitaawe w'abanange yafa dda naye nenfunayo alina ebizibu ajja kubaawo akawala akato kakenkana wa omanyi abawala nze kati nazaala ndi muto nnyo bw'omala okuzaala oba okuze owulidde naye tekati ŋŋamba nti saagala mwana kuzaala mwana sikyagalira ddala naye omwana nze ku lwange nandigambye omwana bw'ava mu 20 ne yeeyongerayo ye ne yeesalirawo lagamba nti njagala omusajja omukulu eyeekoledde amanyi kyaliko gwe neetaaga saagala kavubuka kato kagenda kuntawaanya ate nga kakyayagala abalala ng'ali mu myaka 2 n'okweyongera waggulu
naye ng'omusajja ono amanyi nti agenda kulabirira omwana oyo. Si mwana kubanga emyaka 18 aba afuuse omukyala mu mateeka. Mufe abazadde omwana ow'emyaka 18 ne bw'aba awezza 2 akyali mwana. Owulidde? Kati nze ngenda mu masomero kyenwanyisa baana bano butafuna mbuto nga bato. Kyekintu kyenwanyisa. Njagala omwana atuuke mu university yeerondereyo munne bwe balina ebirowoozo ebyenkana. Nze era abaana bange mbagamba linda otuuke mu university weerondera omuntu oyo. Omuntu oyo nga mwenna mulina ki ekimu endowooza y'eki y'emu. Manager nnonyi nkivumirira nti aba akyali muto. Owatto talina kuwasa wataano munne, asobola n'okuwasa owasatu. Olw'ensonga omanyi abakyala tukula ku sipiidi ate tosobola kulonda n'emyaka 25 ate nonda owa 26. Temujja kugira kukikola. Londa akakusingako obukulu ng'ategeera. Badde yange n'abantu ababadde bandaba nga ntambuza ekintu, abantu aboogera amazima kubanga bamanyi. Tebadde nti kuba buli omu ajja kwebuuza nti abayimbi baluwa. Abayimbi bajja kujja. Bo mbatadde next time. Bo bajja next. Omanye ebyange mbikola differently. Owulidde? Si kujja bonna buli omu ayiike wano buli omu muwadde ekitiibwa kye we kiri. Kati bo be bagenda okuddako. Abayimbi abagenda okubeera wano. Ate abagundi tujja beetaaga abamiidiya. Abamiidiya tujja beetaaga kubanga abayimbi bajja kuba bajjudde. Omwami agambye n'agamba naye emyaka 5 oba oli mu kuyimba ate kisoboka. Siri mu kuyimba, creative arts. Emyaka 5 creative arts. Movies mbaddemu. Mbadde ku stage. Mbadde mu kuyimba. Ndi promoter. Creative arts. Byebyo bye bagenda okucelebrate. Natandika nina emyaka 15. Kakati bwe mbanga nina emyaka 65 awo balaabalamu. Natandika nina emyaka 15 nga ndi mu Kampala Negro Angels. Nga ndi kaana kato nga nakazaala omwana wange gwe bayita Hemudi Kiwanuka. Kakati naye mubale emyaka. Fenna tukuze. Naye akuze ali mwaga agenda kweza 5 August. Era ajja kubaawo wano. Era ngenda ku celebrating birthday enfudde omuzadde for 50 years. Bantu bangi babadde mu ino industry ne bafunira mwezi bagamba banna ebizibu bye tufunye bye bingi kanji beemu gwe ki ekyakugenda kanji zibeeremu paka emyaka 5. Nemerako naye sikola kintu kimu. Kati nawe nga bw'okiraba 25 years nkola humanitarian work. Nemerako. Bw'otondaba mu humanitarian ojja kundaba wano. Bw'otondaba wali ojja kundaba wano. Ojja kuba ondaba. Owulidde kati nze ndi mulemeziko nemerako buli kimu kyonna. Naye nga mu kuyimba kwe kwanfula kyendi. Sisobola kyerabira. Weewaawo nalinga nzanya That's Life mwattu biki ebyo byonna nabizannya. Ate nga bw'onogamba nga ndi dedicated mu Black Pearls n'omugavendugwa nga ndi dedicated. Naye okuyimba kuno kwa ensi yonna yamanya kyono muyimbi waffe kyekyanfuula era nkisigalako nenkiremerako nenyimba ennyimba zammwe nkadde buli kaseera. Naye ate mujje ku luno nga 26 ninana n'abava ebweru balegendi abava ebweru ebulaayi eyo mu America nabo balegendi mujja balaba wano. Sijja boogerako kakibalume. Omuntu naye yeebuuza ogenda bayo n'okuyimba opya bw'okubyemu emabega kati ennaku zino. Kati omuntu asobola atya okubuusa ekibuuzo ng'ekyo? Legendi ate ndeeta obupya ate olwo mba nkyali legendi? No, legendi oba omaze oleka n'okuleka abantu ne bakuyimbira ennyimba zo. Omuntu ali atategeera bulungi ekigambo legendi gwe nga kukitegeeza. Legendi ye muntu aleseewo omukululo, ye muntu amaze emyaka. Oteeka okuba ne decades emyaka gy'otambuliddemu 10, 20, 30, 40, 50 naye nga oteeka okuba nga osusse emyaka 25 okubeera legend. Tekita kuba wano wansi. Oteeka okuba nga n'emyaka babagyogera giri naawe. Owulidde? Naye ate legend oteeka okuba nga olina by'okoze. Kakati nze sibikoze wakubanga njagala kubeera legend. Mbikoze kubanga omutima gwange oguva dda
njagala kuyamba bantu ya omutima gwange nze njagala kuyamba ate sina sisosola nze njagala nnyo abantu mwenna mbagalira wamu ate kyenneesalawo nga ngenze emakka sinyiigira muntu ku mutima ne gubeera nkirowoozaawo ne ngamba ye yankoze nenkivaako. Ekibuuzo kyange kisobola okuddiira ekisembayo tubadde waliwo omwana agambye abaana abayimbi ennaku ze bateeka ekivvulu konsati buli mwaka ogambye ku myaka 5 lino genda bakonsati yakutaano kubanga ffe twakolanga albums kati bwe twakolanga albums toli ku kino okugamba nti ate nkozeyo akayimba kamu nkalonkinge nkozeyo akayimba kamu kankole konsati nkoze no olina okumalawo album yo yonna n'ogiteeka wali kati bw'ogimala n'ogilonkinga bw'omala ogilonkinga n'otandika okulowooza ogenda mu baala ebweru olonkinga n'abantu abakuli okumpi naye kati awo bw'omaliriza n'otandika ogamba kati kangende nkole tuwazi buli n'abali embira nabo bandabe abali ebusoga bandabe abali west bonna bandabe kati awo n'okola ekyo kati ffe kyetwatambuzanga omala omwaka mulamba okyali ku gundi kati nze kimbeewo bwe ŋŋenda mu America oba ŋŋenze mu Europe ne sikiyimba mba siyimbye owulidde ennyimba zaffe nga zitambula tukola ekintu n'omanya nti ekintu kino kijja kuyingira mu muntu lwaki nkiwandiise ebigambo bino omuntu binaamuyingira ne bimusigalamu kati olwaleero nina oba emitwalo emeka abayimbye amba challenge ya amba ne bonna bato naye bonna bagamba nti bana ebigambo nga byali bigumu naye okimanyi nti amba wa myaka 2. Ekibuuzo kyange ekisemberayo ddala waliwo olumbe lwemba ne Bebe Cool abantu basinga babuuza lwaki Bebe Cool teyali mu vidiyo. Bebe Cool teyali mu vidiyo ya Sambagala kubanga yali mu America kati ate nga aba Pam Awards bansaba vidiyo kakati kwe kugamba nti omanyi nti kandeekewo akaana akatamunyiize kaali kamufaanana kati era nakogera kajja kubeera ku show yange okuva olwo soogera nko nako kankubira simu nga kampulidde ku mpewo ne kagamba nze nali akaana ako nkyaliyo mu kifo kyekimu e Makerere era akaana ako kajja kubaayo kajja kuba wano nja kanoonya paka lwe naakatuusa wano teyanyiigako n'akamu olw'ensonga kaali kaana naye senga nateekawo ekisajja ekikulu ne kiyimba ye awo tekyandibadde kirungi. Mami, ku pano yo oba abantu abadde wano eno tulabyeko omutegesi wa kivulu waali nnyo bawalulango ennaku zino abayimbi mwegumbidde okubanga mwetegekera ebivulu byammwe kivudde ku ki abategesi bababba oba nze ndi promoter ssebo kati okuba promoter ate banampromotinga kiki nja kutandika nabavuma mukola biki nze nabasooka mu game nze manyi ngenda kwepromotinga abantu bajje banyambako nfune ttiimu nina ttiimu nnene ddala mugenda giraba ku lunaku olwo naye nga nze nsobola okwepromotinga lwaki seepromotinga tebyamutambulidde bulungi nabaddeyo naye nze nalabye abantu nabadde mabega kyewuunyisa nedda nabadde mabega nga ndaba ab'omu maaso nga mmalaba naye nga ze nabalabye kati buli kaseera temutusuubira nti tujjuza kisaawe si buli kaseera naye abo abazze be baba abakwagala ku mutima nze era ngenda neŋŋamba abantu abanoonya likes ku gundi ku TikTok oba kuki onoonya likes tozinoonya bw'obanga olina abantu 100 abakwagala bakubemu ng'obatuzizza wano abantu 100 bangi be babakwagala bw'ogenda mu kisaawe n'osangayo abantu 100 be babakwagala nze sinyiiga nze abo be baba banjagadde be bazze naye ku kino ekyange kino atajjinja kumumanya nti ono muteeke ku bbali abadde annimba bulimbi mama tukwagala nnyo tukolera ddi mama tuterawo ddi kati bwe batajja ate mbamanyi bwe batajje oba tojje banneemuwulire oba tojje gwe gula tebo yo giteeke wali oteekeko abantu gwe ng'omanye tojja kujja kuba ba diaspora bonna baguze tables naye tebagenda kujja naye bateekako family
abantu engeri gye bakomezaawo akayimba nedda natandika last year omwami ono gwe mbagambye Milton Kambula yantuukirira n'aŋŋamba nti ayagala kuncelebratinga bwekyatandikira awo so last year wetwatandikira okola ekintu kino ambaze buzi ambaze naye nanga nkanze tulaba naye olina wamubeereramu olina challenge kitwala ogirabo like amazina gali mu vidiyo oba amazina gentira okukozesa ku stage kubanze ebigambo byempandiika byenyimba byenzina kati oluyimba kimbeewo tosobola kuluyimba nga tomanyi kukola kano kati buli limba lwange bw'oyimba tonkutula era olina okutuka kagamba nze nyimba zange zonna zirimu ebintu ebizigenderako naye bannange mwenna nno mbeebazizza nnyo aba midiya munjagadde emyaka gyonna ate mubadde bawombeefu gye ndi mwebale nnyo mwebale ddala mugenda kumbeera ku mutima naye mulekeraawo okudduka nga mugenda e Bulaaya kuba buli muntu yenna yenna abeerawo bwe njagala ngenda okulaba nga adduse e Bulaaya buli agira wati ngenda okulaba nga adduse yakula yagenda temubikola lwaki nakomawo nze sisobola kuba nti nakomerawo ddala kuba ndi Uganda ne American nina obutuuze bubiri kati nsobola okubeera wano ne mmalawo emyaka nembeera eri ne mmalawo emyaka naye ekyankomyawo wano be baana mmwe abaana mmwe mwankomyawo era olwakomawo nasookera kukola organization gye bayita Women at Work International nga njagala kubuulira abaana engeri gye barelatinga ne society kati kyekyankomyawo wano naye era bwenjira nenkwata ekkubo nenkola ki nenzirayo kuba abazzukulu nina 11 kati 11 basatu Rashidi ayina 3 Christopher ayina 3 Rema ayina 2 Zaina ayina 1 abamu bazaalibwa kuno kati nga abarema bazaalibwa kuno naye basigadde balizaalibwa ekyalinda kyokkuwaayo omuzzukulu lwekyo yagamba nti bw'aba tannabakuweereza kigambo kya Mukama kimalayo ati ayagala kuweereza kigambo kya Mukama ate Mukama amubuulire nti eno ye time oyo gwolaba takola kintu nga tamaze kisabira kati bwe kitaggweeyo abeererawo aba aline Mukama we takola kintu muyinza omuga nti genda wali ne mukwatako ne mugagenda nagamba Mukama tannangamba genda wali agati agamba buuza mami kuba ye tasobola byeyogerera naye tekisigamba nti talina muntu kuba sijja muyita mubeezi tannakola ki tannamutulaga tannamundaga officially naye ng'alina omuntu we tali kuno bakyakukuta MD namuzaalira wano Rashid namuzaalira wano Christopher ne Rachel nabazaalira eri kati kyova olaba nga lwekyakaluubirirwa oluganda olw'ensonga kiringa omuntu okujja e Masaka ne bakukuba mu America ng'ovudde Masaka ne bakuba mu America ne bagamba kati tandika okwogera akisenti y'Abamerika tekijja kubaawo emyaka giri 5 mu creative arts abantu mwenna njagala mukitegeere si mu kuyimba mu creative arts mbadde natandikira mu Katemba nga ndi ku stage nengenda mu film nengenda nkoze ebintu nga byonna nenyimba okuyimba kuno mukijjukire kuze emyaka 25 emabega ondaba byonna owulidde kati emyaka gyegyo emyaka 25 abamu babuzaabuzibwa abadde mugundi mu mirimu gya Nekyewa nedda mirimu gya Nekyewa emyaka 25 naye n'okuyimba emyaka 25 emyaka egyange giri 65 olwaleero nina emyaka 65 sikaddi wannagaana
bawe ku magezi abakyala bano nga babayiika abasajja ffenna tukwawo nedda nze kyenkola ekintu ekyange kyenkola ndya bulungi ate neeyagalira ddala kati oyinza okutunula ku bifaananyi bino ekyo ekifaananyi nakikuba 2 weeks ago ekyo kyemulaba 2 weeks ago that's me ate nga ow'ebifaananyi namugamba tonkwatamu ndeka nenkanyanya wano kuba oteeka okuba muno obukanyanya wano nabuzino lifeline nzirina mbulina era namugamba togijaako yadde tonkwatako mu feesi yadde akatono but that's me nga ontunuza mu kamera